Mu Novemba w'omwaka oguwedde munnabyabufuzi Habibu Buwembo yeekalakaasiza ku kkooti enkulu mu Kampala ng'ayagala addizibwe ssente ze obukadde 3 bwe yawaayo ng'akakalu k'okweyimirirwa asobole okuyimbulwa awoze ng'ava bweru. Ono yali avunaanibwa gwa kwogera bigambo bya nsimattu ku mukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu ku nsonga z'okubba ssente z'amabaati g'abantu b'e Karamoja. Bantwala mu kkomera namalayo ennaku 53 mu kumpa bbeiro nasabibwa okusasula miliyoni 3 ez'obuliwo n'enzisasula netambula kkooti omwaka mulamba omusango ne gujja oluvannyuma lw'okubula obujulizi bwonna ne bagugoba bbeiro mu mateeka ssente ziba z'oyo azisasudde era omusango kasita guggwa oba olina ziddizibwa. Embeera eno yaleka ebibuuzo bingi mitima gya bannayuganda nga beebuuza oba ssente zino ziba zirina okuddizibwa. Ssente ezo zitwalibwa nga security oba garanti nti ojja kubeerawo akadde konna kooti weekwetaagira okuwuliriza omusango gwo gw'oba ovunaaniddwa. Era omusango we guggwa oba ogusinze oguwangudde oba gukusinze ne bakutwala mu kkomera olina okufuna ssente zo. Ssente z'akakalu zisasulwa ku akawunti ya ggwanga emanyiddwa nga consolidated account mu kitongole ekiwooza omusolo era oba olina okufuna receipt eraga nti osasudde olwo ne kkooti n'ekuwa ekiraga nti oteereddwa kakalu ka ssente ezo. Kati ng'onaafuna ssente zino waliwo okusaba kw'oteeka mu kkooti eyo yennyini mwe wawoleza n'ebiwandiiko eby'enjawulo ebiraga nti kkooti ogibanja. Bail refund form weeri format yayo weeri ku kkooti bagikuwa n'ogijjuza. Ng'omala ogijjuzaamu n'oteekako receipt eri origino wasasulira n'oteekako bail form n'oteekako gye bayita discharge order oba convict judgment eraga nti omusango guwedde either guwangudde oba gukuwangudde nago n'okisaako n'ossaako n'endagamuntu yo fotokopi yaki ya ndagamuntu n'obiteekayo mu kkooti. Wano avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu kkooti atuusa obubaka eri essiga eddamuzi okulaba butya ssente zino bwe ziyinza okukuddizibwa. Kkooti kasha naye kati n'awandiikira judiciary eno yennyini enkulu e Kampala n'abategeeza nti owaaye ono yeetaaga ssente ze. Kakati neno judiciary nayo ssente si yezirina erina okuwandiikira Minister of Finance. Erina okuteekako siiru oba kiyita ekinkumu eky'omulamuzi oba judicial officer n'ateekako ne application eri gye wakola ki kuwasabidde. Kakati awo womala nga baziweereza ewa permanent secretary tebisibyawo kkooti kubanga kkooti tezifeera na ssente era osasudde mu URA. Newankubadde okuteekayo okusaba okuddizibwa ssente tekiba kizibu kyokka okuzifuna si kyangu anti okusinziira ku tteeka tewali bbanga ggere muntu mwalina kufunira ssente zino. Era mu bimu ku biteesebwa kulaba ngeri ki judiciary gye yandibadde nga erina enkizo ku ssente zino ezimu okulaba nti singa ziba zeetaagibwa ng'abantu bazeetaaze ku budde bwabwe process teba mpanvu. Okuddizibwa ssente zino emiterera gyonna giba gya bwereere. Ssente z'akakalu era ziddizibwa oyo yekka eyawangula omusango wabula bwe guba nga gwakukka mu V era n'ossibwa tezikuddizibwa. Kuba kati omusango waguzza gavumenti neetekamu ensimbi okunoonyereza naawe kennyini okukunoonya ne bakuleeta mu kkooti n'otobeera wavunaanyizibwa kukkiriza nti mu butuufu nassa omusango. Kkooti jjukira nti nno omusango gubeera oguzizza ku nsi. Kyokka era ziweebwa oyo yekka yali mu musango si muntu mulala yenna okuggyako ng'alina obuyinza obumuweebwa mu mateeka okubaako omusigire akuyambako. Oyo eyasasula amannya agali mu gundi era most of the time weesanga nga amannya gali mu oyo yazza omusango okuggyako nga mu mateeka olina kye bayita powers of attorney kubanga mu mateeka oyinza okukwata obuyinza mu buwandiike n'obukwasa omuntu. Bannamateeka bagamba nti newankubadde etteeka liwa omuntu awangudde omusango okuddizibwa ssente ze ze yawaayo kakalu ka kkooti bangi oluteebwa tebatunula mabega si kulwa nga kkooti yeefuula.
Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.